ekiri ewa Dr. Jose Chameleone munange mu ddwaliro embeera yeeyongedde okutabukatabukamuko akatonotono muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi ate nga esayidi eno munange omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wuuno eno ate nga munange wuuno era nga omukulu wali Balamu munange avuddeyo nakakasa munange embeera eriwo esayidi eno ate sinungi nakamu ate nga munange era nga ku sayidi yemu mu ddwaliro munange wuuno Bobi Wine kw'ossa n'omuyimbi King Saha omukulu Bebe Cool bibino muganda wange ate mbeera ntuuse nabyo wano ku Jaminant Yugi bampita Jaminant sinzira wano wenyini nyini muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi munange ngenda sooka nkutegeezeko munnange ebigenda mu maaso era nga bwetuwulira munnange omukulu Dr. Jose Chameleone era nga munnange nga amawanga oba n'ensi munnange nga eri mu kusindika munnange ate esaala munnange ewa Dr. Jose Chameleone kakati no munnange nga sinaba kubeera nga nkuwa munnange wali omukulu Balamu information egyatuwa wali okuva ew'omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni kakati munnange kansooke nkutegeezeeko omukulu munnange Bebe Cool munnange Bebe Cool era nga tujjukira bulungi nga munnange nga December nga 13 Bobi Wine kusate ne King Saha munnange ate bagenda okucekinga ku muntu waabwe oba muyimbi munaabwe muyite Dr. Jose Chameleone munnange bwe yatwalibwa mu ddwaliro munnange ate nga si birungi nakamu nga biwala ttaka muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi kakati nno munnange wuuno munnange Bebe Cool avuddeyo n'alaga nti nno agenze munnange n'akyekingako ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone era nga bolaba munnange ekifaananyi ekyo kyaluteereddeyo wali munnange ate ku mukutu ogwa Facebook muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi wali ennakasiro mu ddwaliro gy'abadde kw'ossa ate munnange ate ne maama wa Chameleone naye nga kino munnange kyewunyiikiriza munnange abantu Dr. Jose Chameleone kati baatuuse kulondamu munnange abagenda okumulaba omukulu Bobi Wine bwe yagenda ne King Saha baagaanibwa munnange ate okola ki okumulabako ate Bebe Cool ye alaga nti nno agenzeyo n'akola ki kw'ossa ate n'abayimbi abamu ab'enjawulo kakati nno kino munnange ate kikyewunyiikiriza munnange abantu abamu wali munnange ku mikutu egy'enjawulo gimugatta bantu muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi kakati munnange bwentyo munnange era nga bolaba omukulu Bebe Cool akakasizza post ndowooza ogiraba gy'ataddeyo munnange wali ate kw'ossa ate n'ebifaananyi munnange era nga bw'okiraba ekifaananyi ekyo muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ku mukulu Bebe Cool esayidi eyo nga munnange nga nvuddeyo ku Bobi Wine King Saha kw'ossa ate n'emboozi eyo nga bwenkubuulidde kakati munnange kankutegeezeko wali omukulu munnange Balamu wuuno avuddeyo n'akakasa nga omukulu Dr. Jose Chameleone nga bw'agenda munnange okutwalibwa munnange ate mu America okubeera nga ate afuna munnange ate obujjanjabi obusingawo era nga munnange ategeezezza wali n'agamba nti omukulembeze munnange ow'eggwanga yakakasizza era nga Dr. Jose Chameleone essaawa yonna agenda kubeera nga atwalibwa munnange ate wali mu America okubeera nga akolebwako okufuna ate obujjanjabi obusingawo muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi ngenda kubeera nga nkuwaakokko ate ku mukulu Balamu nga akakasa ensonga eno ate wali katono nnyo ate ndyoke nkoze nga bwakiti ekisooka njala kusasira Chameleone y'omu ku bayimbi bange b'empromotings emyaka emingi ennyo bannange omuntu alinga Chameleone mu Uganda sinamuwulira ayina voice ayina buli luyimba lwaleeta lubeera lukola ki lunyuma tumusabire awone sagala kuyingira mu bya family omwana we mutabanyi waffe byamugambye omwana ayina right okumugamba kuba awezezza emyaka 18 ate abaana betubazaala balina okubeera bagayidi baffe so sagala kunenya mwana ate sagala kunenya Chameleone tumusabire awone tusobole omurehabilitatinga oba okumuzimba okulaba nti addamu akube shida za dunia ezasooka addemu atukubiriza ennyimba abantu ze baagala era bwe nva wano ngenda mu ddwaliro okulaba ne president twamutegeezezza era president ayina entegeka gy'agenda okuyitamu okulaba nti Chameleone bamutwala okumuwa expert treatment okulaba nti tumwongerayo emyaka emirala 40 naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ndowooza weewuliddeko munnange ate omukulu Balamu nga ali mu kakasa ate wali ku bifa ate ku Dr. Jose Chameleone era nga bwagenda okutwalibwa munnange ate emitala w'amayanja naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ne information endala bwekiti